ne bangamba yali yakava kunywa ekidomola kiramba ekyamazzi nga naye akinywedde ate nga olubuto lukyali nga we luli nga tekuli. Nagamba omwana ono kiki nsonga ki esobola okumunywesa amazzi bw'atyo. Tukutula emizimu ye maama yesimu amaanyi mu mwoyo nze ninga asaba zakutta omwana nga ayina amaanyi mangi. Mwana myaka 12 nga wegigene gyewaana ne gigamba omusumba owonye tuli mu kabiri katono naye singa otusanze nga tuli mu mubiri omunene twandikubye ne tukusuula eri nga gyogerera mukaana nga gigira ne gigamba naye kana akaana nga sokukakana nanyumya naye kana akaana mulaba mutya singa nkafurizinga nga newogoba tewali kivaawo. Nasabira akaana ako kumala emyezi 3. Buli lunaku nga ngendayo naye ng'emizimu giba mipya. Buli kanaku akaba n'emizimu mipya. Ng'emizimu giba mipya eva nga gijja kati wekatugamba bino ebigambo bikayogeranga ng'emizimu gigatuddeko. Kasooka ne katugamba twagobanga emizimu musumba temungoba nnyo. Ne katubuulira n'erinnya omuzimu kagamba nze bampita Oduma. Omuzimu nga baguyita Oduma muki simanyi papa Oduma gwali mama Oduma gwali mukazi ngati oyo mama Oduma nze ndimpewo temunjukya nnyo nze ndimpewo naye ngenda kubanga mbaleetera olugambo. Kati guno ogw'effujjo gujja guvaawo gutya? Kati omuzimu ogw'effujjo we gwajja ne gutandika okulya emmere ne gutandika okukola biki kati nga giringa egiri ku layini nti gijja guno kati nga gwabeera kamufurizi nze ngenze bannaye nga mbasiibudde nga gugenda ogenda okulaba musiriikirire ntuuse ng'emizimu gireeta ebintu ebyenjawulo. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRF kwetuli amanya bampita Rima Sam oboso okumpita Metani kura Bongo weewaawo nsinjira kwa Bongo Charity Foundation ku offices zaffe emakindye bakama baffe abatutuma wano ya Bongo Charity Foundation etusindika direct Kamenge etegeeza kyere tutumye eki tuli mu kuzimbira abaana bakateyamba bamulekwa obwana obuli ku street obubonaabona stand bwe yavuba ewaka n'essomero. Kale nga tuyita mu kusiiga ebifaananyi so tuwa ekifaananyi kimu wala Katonda ali eno kikusiigira obwereza bwaffe tubajja sabiriza abazungu bakusabiriza bo bugamba nti gobo tuwa kalimu fogwaffe gwa kusiiga bifaananyi kutonaatoma nyumba yagala tisiige mu nju menye kindeke ekikati gobo tuwa kalimu akwe tukozesa okubeezawo ministry ne twagala tusomese bannaffe tekiri ku kiki kyosabiriza na meka zosabiriza ne bakuwa kiri ku kikyoyigiriza abantu okuwanga kiva mu ngalo zaabwe. Kale ng'abazungu bwe baakola naffe kitwagala okukola tulage bafirika bannaffe nti nedda omuzungu naye muntu ekyokugaba kyovola akimufudde wanjawulo era bebumu ku bubonero obutujja wano mu nsi ennungi bweti ne butwala mu nsi z'emizira n'omusana okukola obuddu. Nenge ensi yapate gye bandizeemu kale okuba bo beewaayo ne bagaba ne basaddaakira ettaka lyabwe n'abaana b'ettaka lyabwe
bakola endagaano ne Katonda olwo n'abasasula obulungi obutenkanika. Naffe endagaano tuzitandike. Gwe ayiwe emmere kasasiro ekyo kikyamu, tosaasira asula njala nga gwe yo giwa kasasiro. Gwalaba ayita obwerere n'omusekere ekyo kikyamu, ng'ekituufu kiri nti ezo bwe zikaddiwa oba olaba ntokyazeetaaga ozifuula bisiimuula, kijja kutwala mu ggeyeena. Ayina ekimu kye ky'ekkumi ekyensi osobola okukituwa noga kambaguliyeyo seminti, kambaguliyeyo amabaati, tuli mu kusereka olwo n'obuweereza buno. Essomero liggwe liwese Katonda ekitiibwa. Twatandise okusereka essomero era Mukama atulaze ekise ekitenkanika mu bwangu obw'ekitalo. Tugenda tandika n'okuzimba bukootazi bw'abasomesa obwo butinitini bwe bagenda okusulamu, kuba bonna twabajje Kampala. Tutandika okuzimba enguudo, oluguudo tugenda dutuuma linnya lyo yatukwatirako nayo likolenga obujulizi mu foundation. Kale eyimukirawo toleka mukisa kuyitako. Omukulu wanjisa nzazo okulaba pasi nawe kusanga sa bulungi embeera nnungi mpoza ye oyise pastor abantu abamu bali ebeekanzi baga nga muto nga mutini nga si mumpi nga si muwanvu kitegeeza ki ekyo? Omanyi Katonda talina age oba emyaka, tatunulira muntu nti ebbanga lino lyamaze mu buweereza oba emyaka bwegiti. Katonda alonda oyo gw'aba ayagala. Agamba njagala abanjagala n'abanyikira okunoonya balindaba. So kati kiri eri gwe nti weetegese otya okujja eri Katonda. Ate agamba mu kitabo kya Yoweri nti ajja okuyiwa omwoyo we ku bavubuka, ku bantu abato, abakadde baloote ebirooto, then abakadde baloote ebirooto, then n'abavubuka balabe visions bafune okwolesebwa. Kakati ye ensonga enkulu ey'okuyiwa omwoyo we nti yefe abato abaliwo emyaka gino abato mu mubiri naye nga mu myoyo tuli bakulu. So omwoyo omutukuvu bw'aba atuuse ebintu byonna byonna biba bitereera. Musumba wanjisa amanya mpitibwa Musumba Mwesigwa Joshua. Yanga nviidde Bweyogerere gye nviirira ddala. Nsabira ku kyaki eyitibwa Bweyogerere Pentecostal Church esimbibwa Omusumba Emmanuel Bwinyisande ne Pastor David Baraza. Era nga nsanyuse nnyo okubeera wano ku MRI Emakindye. Otuwadde omukisa era cyane waffe ogiweeseza omukisa. Amina. Tokute mizimu woowe, togobye emizimu woowe. Amaanyi go gonna wagateeka mu kulumbagana basamize mu kubasaanyaawo na kubazza eri Katonda. Osaanyaawo mandwa si bantu then abantu ne badde eri Katonda. Obuweereza buno nno bwa njawulo. Ffe abantu abamu bwe tulumbagana abasamize bagamba ntutandise embala y'ensi muffe. Era ne batwawukanako nti bo tebakkiriza kitangaala kugenda kulumbagana kizikiza kuba tebikwatagana. Wadde nga ffe tugamba nti tutwalayo enjiri tubawulire ekigambo ky'okwagala tubavube badde eri kitaffe. Emizimu ogigobye. Yes sir. Bwe twali tuli mu mmotoka wanyumiriza. Yes sir. Kukaana. Akaana kali kaneewunyisizza. Kugamba nti nedda nga tonnagenda sooka ojja otuwe ku bujulizi. Akaana kano waŋŋambye nti kalinganga smartphone sigino nga buli muzimu oguli mu kitundu kaguba kabubasi wakitegeera otya? Emizimu gyeyogerera wakimanyi otya? Kati Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Nsookera ddala okusiima omukisa guno ogw'okuba nti nno ndi ku live. Obujulizi buno kambutandikira engeri gye bwatandikira ddala emabega gye buvudde, kubanga weemu ku bujulizi bwensinza okulaba. Omanyi Katonda akola ebintu ebyewuunyisa. Osobola okubeera nga olowooza omanyi nnyo Katonda naye ate n'akukozesa okukola ekintu naawe ne weewuunya. Kama naye kino mbadde sikisuubira. Ng'osabira abalwadde ne bawona, osabira abantu abamenyese amagulu ne gatereera, migongo ne gitereera, kati nga gwe omumanyidde mu bulamu obwo. Naye okusookera ddala bwe tutunula mu bana abantu betusomako mu Bayibuli, kambuuze abantu mbambuuze bano abatulaba naddala abo abali abalokole, olowooza Musa okwawula ennyanja yalabira kwani? Tewaaliyo gwe yali alabiddeko nti yayawula ennyanja nga Musa tannabakubaawo. Olowooza Eliya oba Elijah okutuuka okuyita omuliro okuva mu ggulu yalabira kwani? Talina gwe yalabirako. Kale kiraga nti nno Katonda ffe tumulimitinga
ku example ez'abano ze batusetingira mu Bible niye ate nga nabo singa babadde bakyali balamu badde bakola examples ezisinga nawo mwana wa Katonda kiki kyengezako kugamba buli wolaba Katonda manya nti buli kimu akisobola kyolowoozaako nekyo tayirowoozaako byonna bisobola kutambulira ku mazzi Yesu yalabira kwani nti yabatambulira ku mazzi tewali naye yagatambulirako kati ffe tulabiroko ne tugamba naffe tulitambula ku mazzi tulikola ki lwaki gwe tosaba Katonda n'akubaako kyakulaga ng'abalala bajja kulabira ku gwe ne bagamba nti omuntu ono yakola kino nanka ati ndabidde ku ye Katonda w'abalokole tali limited era abantu bonna abati abasamize ng'oli wakkiriza Yesu ng'oli mu kutyo abasamize abantu bano tebalina maanyi banafu nnyo tebalina na maanyi kubanga Bible egamba mu Colossians 2:15 nti yabajjako amaanyi n'abaswaza n'okubaswaza omulimu gonna n'agutukolera ogw'okubajjako amaanyi kati tebakyalina maanyi tuli awo tuyina kintu ekyaggwedda so agamba maze okumuswaza nawe jangu oswazeemukko kubanga twali tetusobola nga byonna bigenze kati okukatinga the long story short obujulizi obwono omwana eyasinga okuneewuunyisa mu bantu benzensabira kubanga amazima matufu Katonda ankozesezza ekyo sikwewaana naye geega amazima Katonda ankozesezza mu area ey'okugoba abasamize ey'okusabira abalwadde era ebyamagero bingi manya abalokole balina ekintu kimu we balaba nti omuntu oyogedde amazima n'ogamba Katonda ankozesezza okuwonya abalwadde bagayita malala naye ate w'ogamba nti nno ekizibu kinkutte awo bavaayo baagala kuyamba kwegamba bakwagaliraawo batta obujulizi bayimuse ennaku tebagala muntu kujjayo amaanyi ga Katonda balage nti Katonda akola buli wovaayo ng'alaga nga bo bagamba nti nedda oli mu kwegulumiza wovaayo ng'olumba omusamize ng'omugamba jangu tulabe Katonda wani asinga amaanyi kubanga kyali mu biseera bya Elijah bamayiza nga babasazeeko n'emitwe sibagamba kugenda kusalako bantu bitwe naye kyengezako kuleeta olutalo luno olw'omwoyo kalubeerewo abantu bano bayige amazima kubanga naffe batuswaza n'avaayo waliwo gwe nalabyeko juzi yakutte Bible agikuba embooko ali mu kugijjamu empapula wazirya wakola byonna naye ate kati ffe wetuvaayo naffe tujje tubalage ate balokole bannaffe bebaso malala atandisa amalala nze bino njagala mbyogerere mu kamera nti omusamizi yenna w'obanga gy'oli bino njagala mbyogerere mu kamera nti omusamizi yenna w'obanga olowooza nti gy'oli ng'osinga Katonda wange amaanyi namba begenda kubeerawo awo kuba tuorganizinge tujje tukulage nti no Katonda waffe akyali mulamu abantu abamu balowooza nti agugali malala nti oyo agudde naye abantu bano bakola effujjo lingi batukolako effujjo lingi ne basuula abasumba ne bakola biki abamu ne babatta n'okubatta nga tuli eno tusirisa ate ng'ensi Katonda waffe Bible egamba ensi n'okujjula kwayo bya Mukama kakati iffe tuli baana ba Katonda ali waggulu ennyo obujulizi obwakaana akato kali so innocent nga tekamanyi bambi weninza okagamba kali tekamanyi nkamanyi bulungi nnyo okuvira ddala ku buto bwako kubanga nze nkalaba ku kyalo kyekimu kumpi we tubeera nkamanyi bulungi nnyo kati lumu tuba tuli mu kusaba akaana kalina emyaka 12 saa zino kali kaweza emyaka 14 twali tuli mu kusaba kati ne bampita ne baŋŋamba omusumba sooka ojje museeyo nali nkyali mu baana bato tuli mu kusumba mu baana manyi Bible egamba nti abaana bato ze malayika eza Katonda oba abaana bato kyekirabo byebirabe okuva eri Katonda so nga ndi mu baana bato tuli mu kuweereza ne bampita ne baŋŋamba nti jangu olabe ku maama waako eyampita n'agamba jangu olabe ku ndigayo bwatyo yakigamba jangu olabe ku ndigayo n'aŋŋamba omwana ono amaze ennaku 3 talya ngamba omwana ono amaze ennaku 3 nga talya ngamba nti musabireko nendowooza nti buzimuzimu bwa bulijjo kubanga nze manyikibwa
sijja kirumamu njagala nnyo okwogera amazima manyikiddwa mu kugoba emizimu era njigobera ddala ewatali kusaaga ne wabaawo omusamiza ali eyo ng'ayagala kumulagako weetuli tusobolera ddala kati ono nampita n'atugamba nti nno kaakati omwana ono ekiriwo tetumanyi biki bye bamukoze ne maama ali confused mulokole naye ali awo tabitegeera bulungi nga womanyi omuntu nga ozze kunoonya buyambi twagenze mu ssabo naye azze wa Yesu ayagala buyambi nga nsinkana maama nga ngamba maama we omuwala nga ngamba wuuno musabye ng'omwana mukwatako nga mpulira amaanyi nga ganzikamu mu mukono muno nga mukwatako bwenti amaanyi nga gamuyitamu amaanyi ga Katonda nga gamuyitamu nga temulimu yadde n'omuzimu n'ogwo nze mbasobola kitegeera kubanga ndi muntu wa mwoyo ebintu ebimu biyinza beewuunyisa wano naye Katonda bw'ate bw'atutendeka nga tannaba kutusindika kulumba basajja nga balwasa abalowooza nti balina amaanyi naawe olina wootuuka nga kati otambulirako ne mu bbanga Katonda ng'akozesa ebintu bingi naye ng'ate gwe obikola lwa bwakabaka bwa Katonda okulaba nti bugulumizibwa kubanga bw'obanga toli ku leve eyo nabo bagenda kunyooma bamanyi okutunya ne bapima amafuta ne bagamba bwaliwo yagamba nti n'amaanyi bawa ku basumba kaakati oyo omwana nga mukwatako amaanyi nga gamuyitamu nga ntegeera nti omwoyo gwe guli bulungi temulimu yadde n'omuzimu n'ogumu myaka 12 niye omwana ate nga ali awo tategeerekeka ne baŋŋamba yali yakava kunywa ekidomola kiramba eky'amazzi nga naye akinywedde ate nga olubuto lukyali nga we luli nga tekuli nagamba omwana ono kiki nsonga ki esobola okumunywesa amazzi bw'ati nga ngamba nze maze omusabira byayika byagenze kati nemwe mugenda nga bagamba lindako nembeerabeerawo awo kumpi ne bamuzzayo ewaka mba ndi awo nga bankubira essimu dakiika nga 5 zakayita maama we agamba owaaye sooka ojja odduka olabeko ono muwala wo ali eno ebintu bimutabuseeko kati nga emizimu gye yali alina nga giyina effujjo giyina engeri gye gisensi nga bana bino ebintu byalekana mu kyaki mu ebiri nti emizimu osobola okugisabira olaba omuntu ng'asansabaga bw'ati tekitegeeza nti nno gigenzi gimanyi okufuluma ne gituula wali katebe ne gimulinda amafuta buli kanaku nga omuntu kange buli lunaku nga basabira omuntu ye yagwa teweebuuza lwaki gifuluma ne gigenda ku mulyango gwa kyaki bye mbabuulira mbibabulira bye bituufu ate nga bye byennyini kubanga mbirabyeko nze ndaba mu nsi y'omwoyo ne bigenda ne gituula wali ku mulyango gw'ekkanisa n'aba delivered then ne gigenda ne giddamu ne gimuyingira ono omuwala nga ntuukayo we naye ndi kumpi kutuuka waabwe namusanga ali mu kugolola nangoye atereeza ebintu byabadde ayonoonyi nga ndaba omuntu ne mugamba maama w'omwana lwaki mulimba nnyo omwana ndaba alina empisa amba gwe lindako bulinzi muweemu obudde tusiriikirire ne tusiriikirira ngenza okulaba tebikomyewo atandika okumwozoola amaaso agatambuza bwati amba kati katutandike okusaba natandika okusaba tukutula emizimu ye maama yesimu amaanyi mu mwoyo nze ninga asaba zakutta omwana nga alina amaanyi mangi mwana myaka 12 nga wegigene gyewaana ne gigamba omusumba owonye tuli mu kabiri katono naye singa otusange nga tuli mu mubiri omunene twandikukubye ne tukusuula eri nga gyogerera mukaana nga gigamba owonye tuli mu mubiri mutono naye wandibadde otuwuliza nenyongera okusaba kaakati ekintu ekimu kyenyinza okukubiriza abantu bannange nti bw'obeera ng'osaba ng'ogoba emizimu naddala ng'omanyi weetegese omanyi si byonna bina nti n'ogenda okwatirira mu bantu ng'obagobako emizimu waliwo gwe banyumizaako of recent yali musumba yagenda n'akwata oli yajja mu kyaki n'amugamba nti nsabira emizimu gintabukidde era oyo naye njagenda musisinkane ati bwe yali atandise bwati okumusabira yamukwata ku mutwe bwati n'atandika okumusabira emizimu kumbe giyingira kati omusumba yalowooza nti kwolesebwa Katonda yaleeta okwolesebwa nga yatandika bwati ndaba ente
ndaba ebyewaka awamu emizimu gye gimulaga nga giri mu kuyita muno olwaga omusumba atandise omusumba yennyini nga ebintu bitandise okumucyankalanako omusumba olwagwa wansi awo ne bimuvaako ne bidda ku mukyala omukyala ye ng'omutwe gwabimanyira bimutuulako ye asigala ng'akyali nnomo nga waali omusajja olwava wansi awo nga bibadde bimutuga agamba omukyala gwe nyabafuluma va wano yagoba omulwadde ate mu ofiisi y'okusabira yamugoba amugamba oba oga nkyali kyalo n'agenda n'anoga kibooko n'amukuba emiggo genda twala eri emmandazo kati ebintu bino tebiba byakwerijjirako mubeeramu abantu Katonda babawadde amafuta era fenga kaffe Katonda babawadde amafuta era naffe tuba nga tulumbye tetusaaga tuba tulina okukubira ddala emizimu tugimenyeemenye ewatali kusaaga kati ono omuwala wetandika okumusabira natandika okumusabira ndi mukusaba eno mukute akaana sewajini nga tukakutte tusaba abantu twaliwo abantu nga bannanne nga akaana kayina amaanyi tukanywezeza wetuwe tukasewa wetu nga jigira ne jigamba naye kana akaana nga soko kakana nanyumya naye kana akaana mulaba mutya singa nka freezing wewa nga ne wogoba tewali kivaawo omuzimu nga kukakanya akaana singa akafirizi nikafirizi omulundi gumu nga ne woba weetenda otya tewali omwoyo gwako bagututedda nekakomawo sirabagako byoyo giri kale negoba emizimu nenwana n'emizimu nensaba nengoba nga tulwanagana nga tuli mu kukkiriza Katonda akaana kano kasumululwe kubanga nze wemba ndabye ekizikiza nga ate nyina ekitangaala saagala kizikiza kolaki kusinga maanyi nze mba mmanyi nti Katonda yekka yabasinga amaanyi kakati mwebyo ebiseera nali nange kale Katonda yayamba buyambi kubanga kaali kagenda kunsala oluyi kaleeta oluyi kabaza ttama kati ekyayamba era kino nkibuulira abantu abali ku vidiyo eno bw'obanga osabira omuntu ng'olaba yeekyanga tozibiriza nnyo maaso akusabulirawo oluyi alina gwe yakuba nno aynako gwe yagenda n'agwa wansi awo neyeekyancaga bw'ati kati ono nga tamanyi azibiriza amaaso kumba omuwala agalula oluyi eno bw'ati n'alumusaza wano kutama nawulyaga lizimye n'agamba kati we balumusaza ate n'abijjamu obusungu ati kati yakalaba kekaana kekamukubye kati ebintu ebimu Katonda abeera nga atutaddewo okulaba nga tubaako kye tuyamba mu kkanisa ate ffenna tuli baana ba Katonda wabeerawo abamanyi okuyimba ne wabeerawo omuntu abamanyi eby'abaana ebyebivuga ne wabeerawo naffe ife nga tunoonya wali musamize kumunoonye kuteeka mizimu kalabba nga wetusanga abaana tetusimayiringa tetulina nakye tukola nga tubeeraawo nga gwoli wa muzimu gwe ye area kati wendaba omuntu nga ali mu baana ate najja n'aŋŋamba nze ali mu kudiringa kugamba mu sekita gyendimu omuntu eyandimpadde amagezi yandibadde nga wa mu sekita gyendimu ate nga ali waggulu agoba naye emizimu byokola masanamu si oli ow'abaana tabitegeera ebyeno atajja agamba naye gwe nga amalala mangi nnyo tobitegeera sikwolesebwako
tutta wano kana myaka 12 emyaka 10 kali kagenda ku boluyi akaana kali kagenda kunkuba oluyi n'endwewoma ona yalusaze oli naye mwalimu nasabira akaana ako kumala emyezi 3 buli lunaku nga ngendayo naye ng'emizimu giba mipya buli kanako akaba n'emizimu mipya ng'emizimu giba mipya eva nga gijja kati wekatugamba bino ebigambo bikayogeranga ng'emizimu gigatuddeko kasooka ne katugamba twagobanga emizimu musumba temungoba nnyo ne katubuulira n'erinnya omuzimu kagamba nze bampita oduma omuzimu nga baguyita oduma simanyi papa oduma gwali mama gwali mukazi ngati oyo mama oduma nze ndi mpewo temunjukya nnyo nze ndi mpewo naye ngenda kubanga mbaleetera olugambo kubanga emisimu mingi egigenda otambulira ku mwana ono kati mwe munindeko era mundaba ndi awo mu nsonda wenyimiridde kamalo muvaamu mulabe ekigenda okumuddako ogenda okuddako guli muzimu gwa fujjo ng'onaavaamu nga kasirika bwe kati ogenda okuya kazemu banaye fujjo n'alyoka akola fujjo amba buli oyinza okukuba omwana n'okola byonna naye nga weebuuza omwana ono yabaye nga tawulira kumbe mamoduma muzimu mulimu emizimu egyefujjo nga buli fujjo lya buli kika neewuunya n'omuzimu ogw'okugyamu abaana embuto emizimu gyali mingi oguziba abaana amaaso kati guno ogwefujjo gujja guvaawo gutya kati omuzimu ogwefujjo wegwajja ne gutandika okulya emmere ne gutandika okukola biki kati nga giringa egiri ku layini nti gijja guno kati nga gwabera kamufrizi nze ngenze bannaye nga mbasiibudde nga gugenda ogenda okulaba musiriikirire ntuuse ng'emizimu gireeta ebintu ebyenjawulo gijja mingi kati ndajja nga byogerawo ebityo ne twokya ng'oluusi omala okumusabira bw'ati n'akwata olweyo n'agamba katukuŋŋaanye evvu lyaffe tugende naye nga nebyayira tobiraba katukuŋŋaane evvu lyaffe ogenda olaba nga kati akomyewo pasita kikyo kigenda kunyingira kikyo kigenda musulunuza eri emikono musabe nga mutandika okusaba n'afurizi ng'omulundi gumu nga giyingidde emizimu nga gituddemu omwana oli nga alinga smartphone network yalinga nga simu nti kalongooti buli sigina eroba kuli ng'asobola okubuulira lumu nagendayo ewaabwe okumusabira mu butuufu Katonda ndaze ebintu bingi nagendayo ewaabwe okumusabira omwana ono naŋŋamba nti musumba nzize nkulaba uzo otambulira mu luguudo nga nkulaba naŋŋamba ndi waggulu ku ttaawo awo wembadde nkulabye n'anyumya ebintu byonna byembadde n'abantu bensinkanye wazimu yali mu mwana ono yagaa nti musumba ozze nkulaba mbadde awo waggulu ku ttaawo nga wentudde ate ndi mpewo tosobola kunjokya maaso bannange emboozi eno nagamba nti nze kulaba abantu bonna bonyumiza era oba olowooza nti siri muzimu oba sirina maanyi kankulage ndisobola okujjako TV nitusirika netulinda tuli ne maama tuli ne baganda babato nagamba kambalage nasonga ku TV olagisongako nevaako siri mukinajiri ebintu njogera ebintu ebituufu byenalabako n'amaaso gange akaana myaka 12 akato kasonga ku TV nevaako kiki kino amaanyi g'emizimu omwana oba baali bamuwongayo oba baali baagala ki ne batugamba nti bino abaana bannaye mukuume nnyo abaana bammwe okulya ebintuntu omwana bagenda ne bazannya kati gye baali bazanyira lyali ssabo kati basanga emmere gye bazze okuwa emisambwa ebyo babireese tebabirya
omwana n'agenda fujjo lye n'akwata n'agirya. Omwana ayina fujjo n'akwata n'alya emmere eyo. Kwe kwava ebyo byonna byonna. Nafuuka kalongooti. Muzimu gw'ekyalo buli muzimu disitulikiti gyonna gituukira ku mwana. Akubuulira we batudde. Oguba gumutuddeko essaawa ezo. Atula butuuzi bw'ati n'azingako amagulu bw'ati n'agamba tuli wano. Gamba ndi mu kitundu bwekiti kati kyekino ekiriwo ne gibuukako. Kati n'alaaliko kaabanga embuzi n'alaali. Waliwo n'emizimu giwambuzi. Gikaye. Yakabanga embuzi. Akuba giwambuzi. Nalikwatiga video naye bane giwamusota. Jezi ya crawlinga ng'omusota bw'ati nga yeewalula. Omusabira we yeewalula. Nga we yeewalula. Emyezi 3 wamusabiranga buli kanaku. Buli lunaku nga ngenda. Mumukerako nga mmisa. Empire zibalya. Buli lunaku. Kakubuulire. Katonda baba tuyisizza mu bintu ebimu bannaye. Abantu abamu tebandigwande tugamba nti tuvudde ku buweereza. Kubanga obuweereza oludde tufe tuba tuyise mu bintu bingi ate kyebikwerambika wano mu maaso. Waba oli wantu nuyawo ati ajja kumpita omuto. Naye amaanyi we ganaatandika. Ajawulira obuzito. Ajawulira obuzito bwe nyini Yesu kikyakola. Akabi kava mu kukakkana olinga alowoozamu enkana. Nga twenkana. Bonna asituka kunna ajawulira. Ajawulira. Pasita. Mukina emizimu gyewagobera. Gyewagoba mukama. Muzimu kyogwa mpa emizimu ebiri. Nga jjo gyayogera ebintu naguno gwaka. Nga bikyakoli ku mutima byakwewunyisa effujjo lya sitaani. Kati emizimu gyali ebiri. In fact nga ogambye gyali emizimu ebiri. Sibanfuse nabbi. Kati ogumu sigujjukira naye nagwo gwali mukyala. Kati guno gwe baali bayita Oduma. Oduma yali aleeta olugambo. Kati nga ye yayogera bwe guti ze siwuliriza mizimu naye kuolo nagamba wayi kampulirize kiki kye bayogera. Agamba nze siri muzimu temungoba bannaye. Nze nali ndi mukyala mulokole. Ekyo kiyagamba. N'agamba nze nali ndi mukyala mulokole saagala mungobe nga mulinga abagoba sitaani banfuula mpewo. Niwe munaayokya siri muzimu. N'atubuulira ebigambo bino. Atugamba nze gwe mulaba bano abantu bemuli okugoba essaawa zino kati essaawa zino bano abantu balumba ekyalo bajjanga ku kyalo ne basindika emizimu ne gitugumbula abantu. Kati mu kutugumbula abantu bakwata ejja emyoyo ne bagisika ne bagiteeka mu busuwa ne batereka omwo emizimu mu busuwa. Kati igwe abeera agenzeeyo bano abantu ababa bagenzeyo nga okufuna ki emikisa biki oba ayina bayagala babalwanise bakwata mizimu gino emyoyo gy'abano gye bagifuula ebyokulwanisa gye babawa gigende gibalwanirire. Kati ne baabookya oli bamwokyako nga bamusabira mu kyaki bakola biki byonna bano bikola nga shield. Nti baleme kutuuka ku maanyi ge direct wabula gyo gibeere nga gimukuuma nti omulokole yenna gwe basanga eyo n'asaba nga alina amaanyi gakoma ku gino. Kati we gibanga egikendeera nga bayongera nga batugumbula nga bakola ekyokulwanisa kibeerewo awo basobole okulaba nti bo beekuuma. Kyobulaba beeva babisindika ne bitta abantu ne bikola ki kuweza amagye gy'okumukuba n'abangi gy'okumukuba waggulu. Mama Oduma yali mulokole ng'amanyi Katonda asaba aweereza ne bamutugumbula ne bawamba omuzimu gwe ne bakuteeka mu kasuwa. Kati kyakulwanyisa kya sitaani. Oduma nga yakigwako n'agamba nti bannaye mbabuulire nze mbadde siraba nk'omusumba ng'ono bw'ati bwe yayogera. Mbadde siraba nk'omusumba ng'ono naye nsaba Katonda yeeyongereyo kubanga abantu bano baatusiba. N'atugamba nti ze nayina emyaka yagamba 38. Nayina emyaka 38 we banzitira bakwata omutabani wange ne bamugongobaza yagenda okufa nga alinga ng'omupiira bamunyizenyize bamugongobazizza. N'agamba ekyo kye mukola kirungi nnyo mugigobe newankubadde muli mukunjokya nange munjokye muli mukunjokya naye nkisiima kye mukola.
n'agamba nze ngenda kuboletera ng'olugambo mbabu era kajjanga ku mutwe bajja essaawa yonna ngenze Oduma ng'aleeta olugambo bajja essaawa yonna mulindeeku temuvaawo busumba beerawo ne kadduka bajja Oduma kati wamala okukambala n'abawo olugambo ngadduka yekweka nga yadduka era ng'ekifo kye yali atusongerawo nga tanaba kudduka amba nze awo wenyimirira mu nsonda awo nze ngenda kubatemyangako naye nga buli yaba aleeta olugambo bw'ati n'amala okwogera gw'amala okuvaawo omulala nga gutuulako nga mukambwe muzibu kugamba kyo nga jjo jijja na fujjo kati nga girinza okujja mwalingamu emikyala naye nga girinza okutuula nga jjo jaganye ebintu bya red bye baali byogera era byatugamba ono omwana yayo yamala otutereera yakomawo n'atugamba banaye temwagalanga nnyo bintu bya red ebintu ebyo ebya red ndowooza era byobufuzi sijja kagenda naye omuntu ayagala ebintu bya red ennyo weebuuza valentine biki lwaki ebyo byonna bakuŋŋaanya red ng'era emisimu gyo egyatuukanga ng'omuwala oyo asonga n'agamba awaawe watudde awaawe nga waliwo domati nga ya red bitudde awo musabire ebyo mu red ekirala kyayagalanga soda wa coca-cola ng'afaanagana omusaayi kati nga wamunywa abulira ng'anywedde omusaayi ekirala kyeyayagalanga nga magi ng'alinga nga musota wekiba kimulinnyeeko era we gabaawo agamira bumisi takyankalanya naye agamira ku speed tayasa agamira n'ebikuta baali bagamususiza amafumbe maama we nga ye alaba naye nga olugamutera amiramamire ku speed nga miramamire ng'agalya mangu okenona naye nogamba omuntu ono naye nga ye embeera ze engeri gyali ayogera nga bagamba waaba atambula talinnya ku kisaanyi ekisaanyi akiraba nga muganda we byonna kwegamba nga ye byebyo ne katonda waabwe mwerabidde erinnya Oduma yagamba katonda waabwe bawazimu balina katonda waabwe abaali bamuyita kyetonde katonda lyeri erinnya dyoyo katonda w'emizimu gyonna ye we yali yeeyita ng'era nga webimukaka atandika kyetonde katonda jangu olaba omuzaana wabamutwala kyetonde katonda nga tuli mu kwokya naye ng'oyokya paka wawula eddoboozi galisaka ng'emizibu twokya emizibu mingi naye ng'alinga smartphone network aseka musake kulya mmere mu ssabo emmere gye baawa emisambu abaana bajja ne bagibbawo ne bagirya ne bakola endagaano oli yali akoze endagaano ku mmere yali akoze endagaano ku mmere nawe bali ali ekijjulo we bali ekijjulo ky'emisambu ne giryoka gituula ku oli kyetonde katonda jangu otutaase ng'ogenda okulaba ajje kakando n'akakumako n'atandika okufukamira jangu otutaase akaana ak'emyaka 12 nga kafuuse ekirala mu nnyumba kasanamu ng'akaana kasanamu nnyo kafuuse ekirala kyetonde katonda tutaase jangu otaase abaddu bo olugira akyogera agenda okwogera kyetonde katonda ng'olwedde amaaso olaba ng'amaanyi gamukubye atandise okugwambu ate agweri olaba firimu bino byekubuulira mbirabye n'amaaso gange nze yamusabira bwe kinaaba kisobosa omwana oyo katonda ayambe muleeteko wano omulabeko asobola okuba obujulizi lwakuba ayinamu ensonyi naye ajja bbukuwa kati alina emyaka 14 naye singa asobola okuleeta muganda we yaye ayinza okubabuulira obulungi bo babiri ne mbaleeta ne bababuulira bulungi oyo omwana yennyini ng'akaaba kyetonde katonda tutaase ng'amaliriza agweri nga ffe tusigala tugoba kati nga gigamba kati nga naye mu budde obwo katonda yannyamba nampa ekisa nga nange amaanyi nga wulira bulungi kati nga nsobola n'okupredictinga essaawa zizigenda okubaawo era nabagamba bannaye essaawa nnyo enkya gigenda kuba gisonzeewo wano nga nze zize kulambula era ntuukaawo nkebera ku ssaawa bwe nti dakiika ze ziwulayo nga bagula emiguwa nga bakasiba emiguwa ate nga kayinza banaye nga girina
ovanga ku mizimu gy'ogoba ne gidda emabbali omwana n'akaaba n'agamba banaye mu nsi by'ennyo n'omukwatibwa n'ekisa neegeza omusumulula olabe nga giddako ng'empi zivuga onaagigoba otya eyo kungufu onaagigoba otya egyo ogoba nga gibuukako wolekerawo nga gikomawo nga gifuwa bbiya tewali kuwasabira nga gwogera luzungu luswayiri luzungu luwarabu bikyebyo emizimu sinaba kuwulirako gwogera nnimi ndala n'oduma yali ayogera Luganda ng'alutereza bulungi yali ayogera Luganda simanyi oba gikebera bwongo bwa muntu mwe gijja olulimi simanyi osabye unakufuwa oluzungu kunyumiza ebiri mu Amerika ebiri South Africa mu luzungu ekyo gikoma wano tegiri nyanyonyi emizimu tegiri nyanyonyi bannaye Muzumba wagisoti musabidde akaana kane emyezi 3 olutalo luwangula otya olutalo mu kuluwangula in fact nensaba kalo naye ng'emizimu mingi gye twokya nzijukira waliwo omulundi gwe nasaba amaanyi ga Katonda ne gakka wansi ne gakuba bonna bali mu nnyumba bonna nensigala nga nze kayimiridde bonna nga bali wansi beebasa kati wayo mwana ono yali alina jjajjaawe wa myaka nga 8 ninga naye nali musabirako olumu kati nga simanyi amaanyi kwolole gaatabuka angamba jangu kukuba akaama muzzukulu jjajja nze ndowooza jjajja akyali mu mbeera ze nga jjajja owa bulijjo era olina okwegendereza bannaye bazinza okulumosembeza okutuwa akutwabanye ate takuleka nga tekunavaako teyakwalira naŋŋamba muzzukulu nze nsaasira nze taata woono omuwala kati omuwala gwayogerako wa myaka 8 kati ye taata guli mwoyo aŋŋamba ati no muzzukulu zezze kunywa bunyuwalagi nywera kuono muwala muwala wa gwayogera naye muwala we gwayogerako nti muwala we alina emyaka 8 ekyegeza taata ali myaka 10 plus kati naŋŋamba nti tusaasire ffe nze njagala kunywa bunyuwalagi male nze nzire tongoba tonjokya kumwala wange gwenywerako walagi neŋŋamba mu linnya lya Yesu genda nenge era olaba entambula gyatambulamu yabakadde ali mukewera anoonya mwenge nemusabira then olwagya nayasama bwati nagweri naye era sabu yagunywa olwampaka teyagunywa yayasama bwasami nagwa ku buli nagweri maama we yayayina ekintu ekyamuli mu kugulu famire yonna yali alina ekintu kyamuli mu kugulu nze mu nsi y'omwoyo nakiraba nalaba nga mu kusaba nalaba ng'omusaayi ogwa green nga guli mu kuyita mu nsi y'omwoyo nga nkira guyiika gumuvaamu maama we nanyumiza emboozi naŋŋamba ng'olwo tumaze okusala naye kansooke nnindeko emboozi nayo ngenda jja okunyumiza kakati nga nzira ku muganda we omukulu amaanyi gamukubye eri omulala yali muganda omukyala we omuganda we omukulu nga ye bamuteekamu eggongolo mu kigere tusaba ekigere ne kitowoloka nawulira nti kati kisobola nga mu nsi y'omwoyo nze mba ndiraba eggongolo nga gagizingako dda kati emboozi ya maama yaŋŋamba nalina omwana wange gwe nasooka okuzaa last born gwe nali nzadde naye ekintu kino ekiri ku muwala ono essaawa zino kirinako gwe kyali kyatuukakokko naye ate ekyono kyo kibadde kizibu nnyo ndowooza era yakyongeramu okulya ekijjulo kiri nekifunira ddala amaanyi nekigamba kati ono waffe kati naŋŋamba nti njagala nanyumiza naŋŋamba waliwo eyabaali abanyankole saidi zeeyo ewaabwe kati ono jjukira abanyankole abakiga baba n'amaanyi mangi kati ekintu nga kimutuulako naye nga wekimutuulako kyobulawo ekyatuuka wali kyaŋŋamba owonye nti ndi mubiri mutono mbadde nja kukuba engulu kati n'agamba nti ono we bamukwatanga ono omuvubuka nga kimuzzeeko nga basobola okumusiba emiguwa
ne bateekamu enkondo mu ttaka n'abanga ente n'azisitula omulundi gumu n'agenda ng'akuba abantu. Kati lumu laba wagenda na maama woono nga alese omwana wabweru ate ng'ono ekintu ne kijja ne kimulinnya. Ono omuvubuka yadduka n'agenda n'akwata omwana. Maama w'omwana agenda okuddamu akategeera alaba omuvubuka asemberedde omwana amukutte, amukyusa omutwe n'aguteeka wansi n'agukoona n'amutta. Awo ekyamuvaako n'atereera. Kale ekintu kino ne kigandooza nga kiri mu mpewo awo, naye ng'oli amaze okutereera olundooza era kyali kyagala musaayi. N'amayiriza bw'atyo n'afiirwa omwana we eyali last born gwe yali ayagala okubeera naye. Bw'atyo kaakati ne kituukira ate ne kidda ku muwala. Kasita kyatta tekyaddamu kukomawo ku mulenzi oyo nga lukimaze okunywa omusaayi. Ono omuwala ng'asobola okudduka okuva mulumu, yadduka okuva ebweyogereri n'atambula, nga bw'aba atambula aba takoowa, n'atambula okuva ebwegere paka kireka ku bigere. Naye ng'emmotoka zimuyitako bamukubira ng'ombe yatuuka ewa maama we gy'akolera ng'addugala yenna, naye nga baali basobola okumutomera. Kubanga baali bagamba ono mulalu, ono kiki. Kati ng'abantu bonna bamwewuunya bwewuunya. Ebintu bingi byali akola ng'asobola okukwatawo ekigiraasi nga muli wano munyumya ate nga yeemoola. Pasita gyebaleko myaka 12 naye nga wansi akutte ekigiraasi mu bigere. Ogenda okulaba nga gamba kati kano wenkasala nfa ng'ate ateeka wano ekigiraasi ku guno omuswa singa omuntu agusadde sirowooza bagutungika. Guno guba gugenza omuntu aba ajja ku bleedinga, simanya abasawo babasobola ekikola. Kati so ye bw'ati we yali naye mu kusaba okungi omulundi ogwasembayo ogwo oduma bawo olugambo ayiridde wali oduma atuwa olugambo wazimu naye oduma abantu bagamba wazimu nyine kyembadde nerayidde okubagamba. Waliwo omulundi gwe nasaba ennyo ne mpulira nga nkooye kubanga omubiri guno gwe gutuuka ne gukoowa. Navayo essaawa 4 za kiri ewaabwe nga nsabye mpulira nkooye, maama we bamusumbuye byonna mpulira nga ankooye. Naye ne ŋŋamba Katonda waffe nga waali omulamu nyine emizimu gigenda kumpulira enkya nkomawo. Ne ŋŋenda netambula nenzira waka, ntambula nnyimba omusaayi gwa Yesu gummala gireme kungoberera, manyoko okutya kubaawo. Nentuuka olwagwa ku buliri bwe nti ngenda okebera nenyingira mu kwolesebwa, ngenda okulaba nga omukyala omunene ayingira lwomu yange nga naye alumbye. Omukyala yali agisindika ng'alumbye n'atuula n'azingako amagulu bw'ati n'endeku n'agiteeka awo. Ngamba naawe tondabanga nkujjidde. Ne ntandika okusaba, nazuukuka ne nsaba. Kati mu kusaba ne ŋŋamba Katonda naye ebintu bino bivaawa? Kubanga nawe otuuka n'owulira nga okooye akaana kakwerijjako fujjo lingi. Kati ndagamba Katonda ebintu bino bivaawa? Nsaba Katonda ondage wa gye biva yennyini tukube ekintu nga tukiraba. Nasooka nendaba nga bali mu muti. Omuti waliwo abakyala balinga 3 naye nga balina enjala mpanvu. Kati nga balina ebbaafu awo mwe batulabira buli kimu kye tubatukola. Nga mbalaba awo. Ati nesooka nzuuka era nensaba. Nemane neebaka. Kenda okuwulira eddoboozi liŋŋamba tutuuse. Katonda ng'atambuza omwoyo gwange nayita simanyi oba niyinza kitaaminga ntya, naye nagenda okulaba ntuuse ewantu wennyininyini we basamirira. Wasindikira mama oduma wasinzira. Kyetonde Katonda yennyini. Emyoyo. Ono kyetonde Katonda. Mbuga. Nensisinkana ekifaananyi kiringa kiri ku black bwe kiti nga bino byekubulira ze yabiraba byennyininyini mu mwoyo.
nga ekyo ekifaananyi kiriko gundi eringa ya round nga kuliko n'akasalaba wansi we kati naye ngeno kiringa nga necklace kiringa nga symbols ezimu ezaba Misiri ze baakozesanga edda bafarao nagirabako ku internet nga bwekiti webakibumba kati nga kyo kifaananyi nali ndowooza nti oba muntu oba naye nga kifaananyi kye basinza kati ngenda okusinkana we natuuka bwe nti ogenda sinkana emyoyo gy'abantu nga gifuluma osanga omuntu nga enviiri azisanidde bulungi waliwo we nakomawo nengenda nemusabira omuwala we namugamba gwe nkumanyi olina emyaka nga 24 ng'omuwala namulabye eri mu nsi y'omwoyo kati nga gwe gutudde ku mwana ono ng'azisanidde bulungi yali asanidde bw'ati ng'olaba muntu mujjukye ne feesi ngamba abantu bano kati basically ebintu bwe bityo ebyatambula kati wane ewasemba we nali ntandise okusaba nga tutandise okutuuka ewantu ewenkomeredde emyezi 3 giri kumpi tugitambuza nange nsabye ndabye ebintu ebimu atandise n'okuba nga atambulako ko takyalina buzibu nnyo ng'oluusi bibaawo in fact byatugambako ntino mu musaleko enviiri yatugamba kati buli banaye temuwulirizanga mizimu muwulize nga mwoyo wa Katonda we twasooka naffe twali tetubimanyi nga tusaba netugamba ono omwana mwagala awone nti ye kati nze kamba w'amagezi waba nakukoduma twakafuukira ekizibu ne tukoocha tetwagala lugambo tukooye kati mwagala awone nti ye omwana ono buli lugwero yajja eri gye baali mu lwokye ne tukwata engoye ne tuzookya omwana ono mumusaleko enviiri mumusaleko enviiri ne tusalako omwana ono sente ze yajjayo ne tunoonya nnyeno nga yatusongerayo nga newe ziba zeekwese zitye mwana ng'amaaso gayita mu kisenge n'alaba n'akugamba ziri awo wansi wa stove bwe wati nga tosobola amaaso go tegayitawo ye ng'akubuulya ogenda okeberawo nga bweziri bine ne tubikuŋŋaanya ne tubisuula agamba mugende mugulemu ekintu ezo sente temuzookya mugulemu ekintu nga swiiti oba kyonna mukyaseyase ne tubigula ne tubyasayasa byonna nga butaliimu atawanya butawanya ne tukizuula nti Yesu yeeka ayinza okutununula okutugjayo ne tusaba omulundi ogwasemba nalaba malayika balinga 3 bajja nenkowoola omusaayi gwa Yesu neŋŋamba omwana ono yali ali ku buliri ne bagamba mumusitule mujjewo nga ndaba omusaayi gwa Yesu weeguli abantu abalowooza nti omusaayi gwa Yesu eguliyo gyeguli ebyaddala ate mu nsi y'omwoyo gu operatinga ne mugamba mumujjeewo awo ku buliri mumuteeka wano olwamuteeka wano yalinga gwe bataddemu omuliro maama yali akisanche basudde muliro ngati awo nkyasaba awo mbanzira ku caayi wange kunywanga ye wegidduka ne ye kyanga buzaasi kyasaba kati awo mulese okuva olwo tebiddanga yakkakana ali awo kati mwana mulungi ali healthy takyalina buzibu ali bulungi so ekyo kyensinga okwebaliza Mukama naye ewantu bwe tuyise okulaba nti obuweereza butuuka ewantu ewamu abantu baffe abalokole tebandibadde nti batuteekako akazito kubanga ebintu bingi bye tuba tuyitamu noyita mu bintu nga birisikinga obulamu obwo kubanga emizimu in fact waliwo kyembadde nagoba emizimu ekyo lwaki ngamba nze yagigoba kubanga tewaliwo baali bankwatira kugoba fembi nze yasinga okubeeramu kati mu kugigoba omwana ono yajja agamba musumba naye lwaki muyina empisa embi banammwe mubokyeza n'essabo lya mulyokyeza tuli mu bweyogere naye ate essabo lye twokya liri nkokonjero Katonda wange gye tusindisa omuliro gye likwatidde omuliro era nga mwalimu abagenyi abamu abaali bajja okujja okucekinga nga bano baŋŋanda kati nga abo basenga bajja maama we omwana naŋŋamba oyo tolowooza nti azze just kubeera awo
ayina azze ku checkinga alabe ali mu mbeera ki ebintu byo tubikyankalanya naye nange Katonda yampa obuvumu nembeera nga ekintu kino tulwanagana nakyo paka omuwala we yatereera era omuwala oyo Katonda waituwa ekisa n'omulabako tujja kumuleetako talina buzibu kati ali bulungi ali health omusaayi gwa Yesu gwe gwamuwonya omuntu ali eyo ng'olowooza obubaani bwe bukola omuntu ali eyo ng'olowooza tewali kikola mayembe ebyo byonna binoonya musaayi gwo nze nzala kubulira Yesu yekka yalenza okuwonya n'awonyeza ddala takusabye mwana takusabye musaayi gwa mbuzi takusabye eki just linnya lye omuntu alinza okuba nga ali eyo ng'alina ekizibu kyayitamu ali naddala abalokole ng'oli eyo oli mulokole wakkiriza Yesu ng'olina ekizibu ky'oyitamu nsaba tukwatagana emikono ekyo ekizibu kiveewo amiina waliwo abantu abali eyo abanyooma obuweereza bw'abalala olw'emyaka n'ebirala ye nga amanyi kyonoonya era nekyoyagala naye ng'agamba olw'okuba emyaka gyo tegiri nnyo mu bracket gy'alowoolezaamu wadde nga bino byonna obikola bulungi naye olw'emyaka gyo tajja kuyimirira naawe kaakati Bayibuli egamba nti munaafuna amaanyi omwoyo omutukuvu wanaakola ki wanaabakkako ate Bayibuli ina weeyogerako waliwo kapaati ke nakooti nga Yesu ke yayogera n'agamba nti mutukanga mu bannabyabufuzi omuba nga mutuuseewo musirike oba we munaaba muyasamiza akamu okwogera omwoyo omutukuvu ajja kubaka ku mimwa gyammwe mubeere nga ebigambo by'omwogera tebiri byammwe wabula biva wa Katonda ne Bayibuli ina weegamba mu Yeremiya n'agamba nti ebigambo byange mbitadde mu kamwako kaakati inze ndi muweereza era ntumiddwa butumirwa kati gwe wobanga ompisizaamu amaaso oba okuyisa muntu yenna w'emyaka emito amaaso oba toyisiza munze